Basiramu bannaffe abooluganda assalamu alaikum. Ebiddako sibitegeera naye munzikiriza enyangu munzikirize ngambe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Basiramu bannange anze siri musiramu ne mikwano gyange emisiramu buli omu gy'osinzira okubeera ng'otulaba bwe masalaamu ngikyamiza ekiramuso kya Allah ekyekitiibwa bwekityo nsaba kusonyibwa nja kuyiga mpola mpola. Ajja ati Aisha nterezeza maama mukwano gwange Swaba Kasumba kateredde ekiramuso kiteredde neyanziza bwe kiba kiteredde nja kuyiga mpola mpola ate tetukiddamu tukirekeraawo nga sinaba kubanga mbawa ebyolwaleero nga Vika exclusive twebaza ebbanga lye mutuwagidde naye range kinkakatako okusiibululayo ku baganda baffe abasiraamu abatulaba ku mukutu guno. Mpadde abantu basatu asigenda guyita mukisa wabula aneeyamye abantu basatu abagenda osooka commentinga ku video eno nga basiraamu teekako obuteesi mannyago bw'oba tofuddeyo nambayo ey'essimu. Abantu basatu bokka bengenda okusobola okusiibulula olunaku olw'enkya. Insha Allah mukama bw'aba nsobozesezza buli lunaku nja kusiibululangayo abantu babiri babiri naye nga bwe mba nakusiibuluddeko olwaleero enkya todda kusiibulula. Ekyo ndowooza tukikkaanyizaako ate mpaka ennaku 29 zino wezinaakola ki wezinaggwerako. So n'olwekyo akondooza nkayisizaawo. Kaakati baganda bange abali ku kyeyo bo bali mu kukaaba. Ekisiibo kifuuse ekisiibo kyakatandika lunaku lumu abamu basaba nnyonyi babakomyewo akalimo kagaanye. Video soko jiweka like esobola okutambula ku misinde gy'amaanyi etuuke kweyagala okugira bano Wuliliza mukadde atatwegattangako mbutongole nkusabye naawe subscribinga ku mukutu mumala okusubscribinga kwata mukadde okajje mu kigambo personalize okassa mu kigambo all wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tabyo ensonga ojja kuba oziraba bulungi nnyo nnyini ddala. Gwe wenna ali ebuwalabu eno video njagala ogiwa obudde ogirabe ebigambo bye ngenda okuwogera mu video eno bigenda kuba bya makulu ku side endala biyinza okuba nga bigenda kunyiiza. Ekisookera ddala katulabe bu video buno buli bubiri tugenda kubuwa obudde then nzije mba nnyonnyole. Mukama nuhanira mukama najja kukola nakima sente sajja kufiira ku kyeyo omwoyo wa mukama gwabananira nuhanira ekisiibo kino kyendimu ebbanga lino enukwana nsaba onkolere ku musajja oyo omwoyo wa mukama laba bwenfaanana ayika byatandise nga byakusaaga ewa bituuze ngonze zizino ziri sawa 7 n'ekitundu naye mukazi watu sinawanakulu zina nake naatadde mu lubuto ebintu basomba busombi beera waggulu ku fulo yakutaano ebintu bino okukkirira wansi mbijje mu motoka we mbyambusa waggulu ekinyambako ndi mu lifuti mpitira mu lifuti naye banange kino kisuse overa nga omubulengera obulaba obubona buveera obwo ebintu byonna byakupanga mu firiji bino okusiika sumbuusa sinaba wadde nazikola nali mpulira nga banyumya ekisiibo nga ndowooza byakusaaga naye neerabiddeko nange nze munzize eka sijja sobola kyokka omukadde angambye sinaba mugano gakyali mabaga mugenda sula nga ntundula mpaka ku makya ate nga nkola kyokka natandisa okukola saawa emu ku makya banamwe nsaba ku buyambi oba wali wasobola okujja nemukukusa mu lifuti
omukadde ye mulwadde tagenda kulaba bambi jangu nnyambe si mu bubi sikaabya akajanja nfaanana na bubi kyemba neteekaku ne kafurita naye neva mu furita muyinza okudduka yarema Saudi yarema yayanga Saudi yayanga yarema Saudi yarema yayanga yayanga banamwe sikirabanga yamala kiraba. Alright, video ezo bbiri z'olabye n'endala nnyingi zesobodde kuzanyira zimalayo. Olunaku lw'olwaleero we luzibidde ng'ekisibo kyakatambulako olunaku lumu mu nsi yonna, abaganda baffe abaana ab'obuwala bankuba kyewo be tuyita bakadaama batandise okuba nga bambi bavaayo bawanjaga bakaaba balajana bagamba nti sikaaki ennyonyi bagirikwate ebakomyewo ku kisaawe Entebbe ekisibo bwe kinaggwamu banaabavuga ne babazaayo kubanga baawuliranga buwulizi nti ekisiibo mu maka g'omuwalabu okyevuma era wenjogerera nga obwagazi bw'okukola emirimu gyabwe butandise okuba nga bubaggwamu ekisooka ekimazeemu obwagazi mu mirimu gyabwe gye bakola because omulimo bw'ogukola nga togwagala oba nga toguyinaako bwagazi tosobola kugukola bulungi. So omulimu gwonna okugukola obulungi olina okuba nga ogutaddemu feelings ezo ez'okugwagala. Kakati omwana asooka ye agenda kubawanjawula omukko ebizibu bye birala naye njagala tukitwale mu kaseera kano ono waliwo okukola ekisusse n'okutulugunyizibwa baba oba senkulu w'ekiyumba oba w'amaka ago omuwala ono mwakola ki mwabeerayo vidiyo esoose era nga mu kukaaba kwe alaga omusajja amutulugunyiza omusajja amukubye era obuzibu we buli okusingira ddala buli mu kumutulugunya ekisusse mu kumukakokkola omuwala by'atalina kukola naddala yagenda okukola ssente nga eimu emututte ya ssente kuginoonya bulungi si mu bubi na mu bintu by'amangu. Secondly embale ku face ezitandise okuba nga zimweyoleka zaataabala nti zisobola okubeera mu bintu byabwe olwaleero azifunye. Ekyo tukiteeka ebbali tukusaasirako nnyo era tusuubira okuba nga kampani gy'okubira omulange yakutwala okuyamba eveeyo esitukiremu esobola okuba nga gwe kutaasa. Kati baganda bange abakuba ekyeyo ng'oyo omuwala omulala omuwala alaga nti ekisiibo okuva lwe kyatandise olunaku olwaleero tannaba kufuna ku mirembe tannafuna ku tulo tannaba kuwummulamu. Ensonga ebyongera okumweraliikiriza kyemmanyi ono gy'alina abasinga gye mulina nti ekisiibo bwe kitandika mwebaka essaawa 2 gwe oliwo omukozi omu mu nnyumba ekuŋŋaaniddemu abantu abasukka mu 5 sinakindi ne 10 olina okukola olina okuba preparingira bye banaalya olina okwoza amasuwaani kwe baliiridde olina okusiimuula ennyumba olina okwetala amadaala bw'oyambuka bokkirira naye nga emirimu egyo gyonna gye bakukolezesa oba gy'okola mu kaseera kano ak'ekisiibo si gy'emirimu emitongole oba oliawo bulijjo gy'okola oba bwe giba nga gyejjo nga gino gyekubisizzaamu emirundi miyitirivu okusingira ddala ku egyo bulijjo gy'okola era kigenda kunyiga gwe wenna muganda wange ndaba nampuliriza mwezi essaawa 2 ze bakuwadde okuwumulamu bw'oba olaba vidiyo eno okubanga otwala akadde ak'okumanya nti zino nnaku bunaku 29 eziriwo okuba kikyekyo eziriwo okubeera nga tezigenda kudda luvannyuma lwa wiiki emu kitegeeza
bwoba osisinkanye embeera ey'ekisiibo nga gwe mulundi gwo ogusoose okulabira ekisiibo mu mawanga g'Abawarabu, ogenda kutwala obudde osooke weebuulirire ogambe nti kati wano wenyingidde ninga ayingidde mu training y'amagye. Omanyi amagye ebiseera ebisinga buli muntu agayingira ayagala, era kizibu okusanga omuntu okuyingira amagye nga tayagala, wabula oluvannyuma lw'okubagamba nti enkya batandika training, awo we wabeerera obuzibu nga abasinga baagala gavaamu ate ekibeera kitakyasoboka. Kati nammwe baganda bange bakadaama abaakasanga ekyeyo omulundi gwammwe ogusoose nga omwezi guno ogw'ekisibo gubasanzeewo first time yammwe, mulina kukimanya nti mwafuuse b'amagye. Nti owagendayo oyagala kukola ssente, naye tewatunuulira biki bigenda kuddirira mu makatikati awo. Kati already okituuseemu obeera tokyasobola kukola ki, tokyasobola kukibuukamu. Mugume mulimo gwa kaseera buseera baganda bange. Mukole nga mumenyeka emigongo kituufu gyakumenyeka. Nina mukwano gwange omusi genda kwerabira omwaka oguwedde, ekisibo ky'omwaka oguwedde, yajja mu inbox yange n'angamba Vicky, oluvannyuma lw'okumalako ekisiibo kino bantutte mu ddwaliro ne neebakayo weeks yeebakayo ennaku zaali 3 mu ddwaliro, then ne bamuleeta ewaka n'amala weeks 2 nga takola, ng'omugongo n'ebigere nga byazimba. Bamugamba nti ayangamba nti atambula nnyo yatuuka ekiseera ng'ebigere bizimbye takyasobola kutambula, era yasula mu ddwaliro ennaku 3 ng'ali ku kitanda, n'ewaka n'amalawo weeks nga akyali awo, ebigere bikyagaanye okuzimbulukuka n'okuba nga muscles zeeto, olw'ensonga nti yali atambula ekisusse ku mirundi gye yatambulanga ate ng'abeera asitudde ebintu ebizito biyitirivu. Kifaanakanako ne vidiyo y'omuwala oyo gy'ova okulaba nti omuwala akugambye Mukama mulungi waliwo lifuti, agenda mu lifuti n'ayambuka n'asomba ebintu, n'akkirira n'asomba ebintu mu lifuti n'abiteeka mu kitchen, n'addamu n'atambula n'ayambuka ku lifuti, n'ava mu lifuti n'agenda ewali ebintu n'abinona n'abizza mu lifuti, era n'akkirira wansi okitegera. So okutambula okwo okususse ku ntambula ye eya bulijjo kusobola okuviirako okufuna obuzibu obunene. And mu kiseera ky'ekisiibo bakuŋŋaana nga famire, abantu baba bangi, genda kwesanga ng'omuwendo gw'ebintu by'obadde oyoza gukubisiddwamu emirundi nga3. Obadde oyoza amasuwaani ku sinki omulundi gumu, kati ogenda kwesanga nga amasuwaani goyoza ogenda goyoza emirundi nga 6 gakubisiddwamu, era gwe bagenda kukozesa nga kalogoyi, naye olina okumanya era okuguma nti awo wooli oliwo kaseera buseera, n'okwongera okuba ng'osaba Mukama tebamusaba ng'ofukamidde kyokka. Mukama oba wakitiibwa Allah tebamwegayirira ng'otudde oli ku musaalo, ne bw'oba oli ku mirimu gyo ng'okola, mutima gwo osobola okukipinga silent, then n'obeera nga osobola okwogerako ne Mukama n'omugamba yadde ndi kubonaabona naye nkusaba oŋŋumye ompise mu kaseera kano akaseera akazibu, nsobole okkavuunuka mpitemu nga healthwise ndyoke sirina wannuma newankubadde nnyinza okufunamu obukosefu. Naye Mukama oba wakitiibwa Allah nsaba onnyambe ennaku zino nzimaleko nga ebitundu byange eby'omubiri tebikoseddwa bya nsuso. I think y'engeri ennyangu ey'okukyeteekamu n'okyambala n'okola n'okiyitamu than okudda ku ssimu n'orecordinga video n'obagamba bannange munzize kampuni eyandeeta jangu onone mumbuukingire ennyonyi y'okumakya nzire ekyaddondo. Omwezi gumu tegugenda kumala kudda kyaddondo kuwumulamu, ojja kwekanga nga n'ekyaddondo gy'okomyewo. Omwezi gumu ogwo ogw'ekisiibo bannayuganda gwe mwezi gwe tukyasinza okukaabiramu obwavu, ate tuba twakava mu kisiibo abaana baba bamaze okuwummula. Guno omwezi gw'ekisiibo guwummula nga guggwako ng'abaana bawummula ate nga baddayo neekusomero. Ne weesanga nga mu bwavu obuli kukaabirwa mu kisiibo, ate tulina okugattako okunoonya ebisale by'amasomero ebizzaayo abaana ku ssomero, ate tulina okunoonyezaamu ebyetaago by'abaana nga bali ewaka. So ogenda kwesanga ng'enduulu oba omulanga gw'okuba ogw'okkomawo ewaka
olw'omwezi ogw'ekisibo gw'ennaku 3 oba 29 it's better n'osaba busabi Mukama n'akutaasa embeera eyo n'ogiyitamu n'akugumya osobole okugiyitamu ng'omubiri gwo tegutuusiddwako buvune bw'otyo n'oba ng'osobola okuyita mu mwezi ogwo n'oddayo mu nnomo yo ey'abakama abo abatagenda kuyisa mu mbeera gye bali kuyisa mu kadde kano. Otherwise tubaagaliza ekisiibo ekirungi era tubaagaliza tusaba Allah akkirize ekyo kyonna ky'osiibira kibakakatako nga baganda bange abasiraamu. Ate bw'obanga ddala kituufu oli musiraamu olina eddiini toyina mateeka ag'obusiraamu agakukugira okusiiba, siiba. Leka kukweteekako ulcers z'otalina ojja kunyiiza ow'ekitiibwa Allah akuvunumuleke obungi bwa ulcers ng'ekisiibo kiwedde ate otandika okwejjusa. Tobanga muganda waffe big size kakkiriza nti leero siri mulwadde osiibe. Otherwise Mukama abagondezeemu mu nnaku zino. Kimanyi wiiki esooka eba nkalubu. Olwaleero ndabyeko ngenzekaawo ku Delta ne ndaba editor nga bulijjo tugenda n'atunyumiza naye aŋŋambye Viki gyebale kale naawe gyebale okay naddaho n'ayambala edise kati ko sisoose kutegeera nti asiibye. Simon n'aŋŋamba omusajja oyo okuva luzaweze essaawa 4 bulijjo zaafunira mu breakfast yasibye face ntuuse kuva ku Delta ng'omuniga akyasibye face namuga muganda wange mbeera ki aŋŋambye bugambi owaaye abantu bebo balikola toba kisumbu abali busy neŋŋamba weewakya weewe kanve ku kyalo kino so nekya temuyisa bubi bannammwe olw'okuba ennaku ezisooka ziri bayisa buki kubayisa bubi tusigale nga tweyisa bulungi tukole ebirungi. Mukikirizibwa okuliisa ku maaso mu kisiibo wakiriye omulwaliro okuliisa ku maaso kirimu ebintu bingi ng'oliisa ki emmere wakino ogitunulako ne bw'oyita ewali abajjula emmere tokkirizibwa mutima gwo kuwegomba mmere eyo mukadde ako obanga asiibulukuse soka tokkirizibwa kwegomba kamere. Ate nammwe abatasiibye temuliira nnyo mu maaso g'abasiibye mu nnaku zino ezisooka kibakosa like kibaleetera okunafuwa. Osanga ow'emmeeme ennafu n'ava ku bya Allah n'akoona essala era naawe weebuze lwaki oliira mu maaso ga munno eyasiibye ng'okimanyi nti Muzaffaru oba Farida basiibye. Ekyo nakyo twesaana tukitunulemu. Sina bubaka bungi bwe nnyinza kuba kukira ku obwo bwe mwali muwulidde okuggyako okwongera okugamba nti empisa ze tutandise okulaga mu kisiibo twongere tuzinyweze n'ekisiibo bwe kiriba kiwedde. Mbadde manyi onoonyayo gwo wa futaali. You want to kuwoowa. Wowing okuwoowa. Tekijja kukola. Mwebale. Najjoero kitegeeza twetaaga abantu bana abagenda okusiibulula olunaku lw'enkya. Weewaawo ne bwe naakusiibulula na katono katya nja kuba nkusiibuludde. Amiina. Allah bw'aliba ageze. Mweraba.